Nabuyukwe atulaba olunaku olwaleero waliwo ekintu ekyenjawulo kyenjagala nkulambuze naawe okirabe. Wano wennyimiridde ye wankaaki oba ye gate ey'essomero limanyikiddwa nga Levites Vocational. Essomero lino lya njawulo nnyo mu Buyukwe District. Lisangibwa ku kyalo Kabanga mu ggombolola ly'e Najjembe mu Lugazi Municipality. Ebintu bingi ebifuula lino essomero ery'amaanyi nabagamba ly'essomero eritegeeza kye liri. Abaana bayiga vocational skills era ngenda kukusaba kalira otuule osobole okulambuula nange. Bingi nnyo by'ogenda okulaba waggulu eyo byenjagala abalikwasaganya basobole okubitunnyonnyola. Naye kye nsobola okugamba ssomero lya kyewuunyo lyewuunyisa. Oyinza okuba ggwe ng'oli mu Buyukwe naye ng'obadde tolabangako facility y'amaanyi bw'etyo. So neegattaako olunaku olwaleero tuyingire ku ssomero lino tulambuuleko, batusomeseeko, batuyigirize, batubuulire ebintu ebyenjawulo ebigenda mu maaso. Ngenda kusaba subscribinga ate osharinga bino ebintu tubikola olw'okupromotinga ekitundu kyaffe, okulaga ebintu ebyenjawulo ebiri mu community eri Abannayuganda babitegeere. Naawe omuzadde otegeere wa woyinza otwala omwana wo n'omusingi w'osobola okugumusa. Mukama nsanyusa okusanga akasozi kye kangola. Tuli ku lusozi luno gye tuyisebo mugamba muti eyo tuli bulungi weewaawo akasozi mbadde eno wansi nga eno nga nengera eri wansi mwebale tukyalirako tetuyinza butajja weewaawo ebintu ebyenjawulo nga bino ebiteeka Buyukwe ku map ebifuula ekitundu kyaffe ekyenjawulo. Amiina. Bissaako nnyo essiira. Amiina. Era byebigere bino ne munywanyi focus oyo gwolaba akutte kamera. Tatuli otya gye tuyisebo mugamba muti eyo mpola mpola tuli ku lusozi luno nga twasenga mu kifo kino tumazeemu emyaka esatu nga tuli wano era ne tutandika essomero lino eriyitibwa the Levites Vocational Secondary School. Lwaki liyitibwa Levites Vocational? Essomero lino lirina ebyenjawulo. Tulina ensoma yaffe eno eya bulijjo ey'omu class ne tuba n'ensoma ey'ebyemikono era tusanye essira ku nsoma y'ebyemikono n'ensoma y'ebyomu class. Era bwe muba nga bwe muzze njagala mbalambuze bulungi mulabe biki bye tukola bye tuwulira eri obuwulizi olwali tugenda byotawulira era olugambo kati muluzzeeyo bulungi nnyo nga lutuufu. Abakulu basooka obabuulireko amannya go naani gwe tukolagana naye olunaku olwaliro agenda. Amannya gange yenze Wakabike first director w'essomero lino. Era nsanyuse nnyo okubalaba obasisinkana. Katutandike okutambula mulabe ki kye tukola wano, ki kye tuyigiriza abaana. Era ndowooza munaba muzzeeyo mubuulire abantu ebyenjawulo ebiri ku ssomero lino. Ate twali tuganyeeko bwewaawo. Mukama wange gwatulaba ngenda kusaba followinga tuli ku Levite essomero liri mu Buyukwe. Gwe nasooka olaba neewuunya n'okwewuunya. Mu kutandika kwennyini ebyuma bino enzigi ze mulaba wano baana baffe be bazikola. Baana be bakola enzigi zino ez'omulembe. Buli ekikozesebwa wano baana be bakikola. Era njagala mbayingizeeko ne munda muno mulabe. Temuddaga kugula byuma. Obutebe buno obunyirira bwe buti baana baffe be babukola. Baba bwekolera wano era ne tukola ki ne tubukozesa mu class. Abantu abali eyo wabweru nga mwagala obakolera ku butebe nga buno abayina amasomero abayina ebintu bye mwagala obakolerako ebintu bikolera ddala wano bikolebwa wano era maaso nja kubalaga nti tetwogera bwogezi mu ki kye tukola wano wabula twemfasizing omwana bw'aba amaze okukola ebintu nga bino tutaddewo ekizimbe ekipya wali bwe tugendanga okubyoleseza eringa showroom tugenda batwalayo era nayo mukole ki liva ku class ki liva ku senior 1 paka senior 4 wabula omwaka guno gwennyini twagala tuteekewo ki senior 6 tuli mu kuregisteringa tulabe nga ki twongerako ne senior 6 mwagala kabenga kaggwamu ng'omwana tumutandikira ddala okuva mu senior 1 paka senior 6 naye era ekyenjawulo kyenjagala tumanye nti omwana
owaffe bwe tumutandika wano senior 1 by senior 3 ayina okuba nga ayize ekintu ki eky'omumutwe agenda okumalako senior 4 nga mukugu mu ki kyabadde ki kyetumuyigiriza. Eno emmotoka twagireetera abaana bayige byebimu ku bintu byetukola ki byetukola wano. Ebintu weebiri bikwatibwako omwana n'akwata mu mmotoka n'akanika n'avuga namu byebiri wano mu Buyugwe ku mitwalo gyo 4 mbadde sindaba natuukayo ku mwana ave ewaka owadde omwana ave ewaka owadde asasula emitwalo 4 ago galiko ensoma ya kirasi bino ebyaffe bya bulijjo abaagala okuba balooya tubeetaaga kuba si buli omu nti agenda kusiba nviiri si buli omu nti agenda kukanika tubeetaaga bonna kakati ku mitwalo egyagaana ayiga eby'omu kirasi ebyo n'ayiga eby'omu mutwe wabula alyako emmere ne tumuweerako ne breakfast kwezi sente tetwagala asomesa abaana bayala kitegeera ng'ali mu kibiina ayayuuya emitwalo egyana ate abaana badde balina challenges badde ewaka eyo oluusi tebalidde kyeggulo kati tugezaako okugyawo ekintu ekyo omwana tumusomese tumwagazise kikyakola kikyasoma. So ennimiro eno gye mulaba wano buli kika kya kibala mwekiri wano era abaana baffe bagenda kukola ki bagenda kulyangako naye ng'ate we batunda kubanga ffe wano omulamu ogwaffe tusomesa baana bizinensi nti ky'osomye mu kiraasi okitunda otya wabweru eyo okitegeera n'ojjamu ssente n'otakoma bukomi ku nnoni kitegeera kati omwana asibe enviiri tumusomesa nti bw'oba osisinkanye kasitoma bw'oti bw'oyogera naye okitegeera bw'oti bw'oyogera naye omugjamu ki akasente then n'olyoka omukuba ekitone kyekyo kyojje ku Levites kitegeera yenkola yaffe eyo. So wano wetudda eno ye workshop ebbanguliro ly'ebyemikono erya skills ebbanguliro ly'ebyemikono tuyingidde olwo tuyingidde. Alego omuzadde olaba nnyaffe Buyukwe ng'oli bweru wa Buyukwe oli bweru wa Uganda ebintu bino naffe Buyukwe waffe byakoze eki. So wano eno section mwe twokera ebyuma biri eri abaana baffe bajja ne bayigira muno okwokya ebyuma. Tusoma okuva ku ssaawa 1 paka ssaawa 7 ne tugenda mu langi. Bwe tuva mu langi tudda mu bintu bya mikono completely bitubeeramu ebyaffe eby'ekitabo biri ebirala bikoma eri kwezidde essaawa then zino essaawa eziddako ne tudda ku ki ne tudda mu workshop. Kati omwana yeeroboza nti kankole kino basobola osalawo naga byonna kakati question eyo nnungi nnyo. Abaana batuleetera abaana ebiseera ebisinga omuzadde n'agamba omwana wange mulungi nnyo mu nviiri omwana wange mulungi nnyo mu by'amazzi naye kyetukola omwana nga yakajjaano senior 1 tumuyisa mu vocational skills zonna ffe ne tumwetegereza ne tulaba amaanyi ge wegali then ne tumuteekaawo ne tumuyamba bwetyo ne tukola. So eno section eya carpentry bano abe bayita ababazi babeera wano abasoga tubeeta ababaadi ababazi babeera wano era some of the tools tukozesa zezino ziri modern tools ziri modern. These are some of the tools zitukozesa mu kubajja wano kusomero ne tulinga bali mu so abazadde mbadde nangezaako okugamba nti okusinga okukwata emitwalo egy'eno emitwalo n'otwala omwana n'asoma oluusi oba ne bigaana oba n'amaliza makere nga talina kyakkola nze nandisuubidde nti wandimuleese omwana wano ne tumukwatako ne tumujigiriza emirimu egy'omu mutwe ng'ate bw'akola ki
n'amalesi 6 nga asobola okwetandikirawo omulimu. Gasobola okwetandikirawo omulimu. So eno section gye tutuuseemu ye ya catering. Abafumbi. Focus esanywa temuli. Focus adasanyise nga amanyisa wa yakujjula. Abafumbi babeera muno ne bakola ebintu byabwe. Abafumbi babeera muno ne bakola ebintu byabwe. Ne bafumba buli kika kya mmere. Nze fani kyammwe yasinza okunkuba. Fani kyonongera bwe nagambye nti baana baffe be bamukola. Baana baffe bamukola. Batuweyo kafani kunyaffe buyugwe. Focus olaba otya wamma mugamutaali. Muteekeko mu ofisi yammwe. Tutuule omunango ojje nga mpanise ebigere. Nga nyanirize bannabuyugwe. Kankikolere maaso awo. Ate gwe tolimba. So bannabuyugwe tugezaako kulambuza essomero bayita Levites Vocation Secondary School. Skills n'ebyomu bitabo bisibwako essira wano. So wano lyekkolero lyaffe ery'abatunzi. Wano wetutungira uniforms zaffe, wetutungira buli kikwatagana ku kyakwambala. Ng'olwo abaani abatunga? Baana baffe nga bayita mu mikono gy'abatutors abo. Be babayambako okukola ebintu bino. Teri kujja bintu bweru. Buli kimu kiva wano kikolebwa wano. Era abalina amasomero gaabwe nga beetaaga uniforms. Musobola n'okolerako n'abeebweru. Bajja ne bakola ki? Ne tubakolerako wano. So bano abe wano eno section twagikolera banviiri. Ab'ebiswayiri. Ab'akanasatu. Babeera muno. Babeera muno. Ne batunga. Tokigeza. Bakola ki? Ne bakola ebintu byabwe. Babeera muno. Eno section yaabwe. Omwana asobola ova ku ssomero ng'asobola n'okwetandikirawo saloon. Ate nga y'ensi mwe tulaga kati. Ensi ebuuza kiki osobola kukola. Si kikyo ekiri mu mutwe. Kiki osobola okuteeka ku mmeeza mu buliwo practically. So wano we tuli. Mukwano gwange gwe yatandise naffe ng'okyali naffe. Nsuubira kino kyokka kikumala okutegeera nti omwana bw'aba azze ku Levites alina enjawulo y'amaanyi gy'asobola okuba nayo ku baana oba oli awo. Abalala si kuba nafuya naye ffe twewaayo okulaga ekintu ekyenjawulo ekibeera mu kitundu kyaffe, naffe twewaane nti omwana agenda afuna certificate ya UECE, bagita UCE neya UE, ng'omwana alina nekyasobola okukola. Okitegedde? Ate era guno omukisa ndowooza bannabuyukwe be balidde empanga. Amasomero mangi geerimbise mu kintu kino ekya vocation naye nga tegakituukiriza. Wabula mbadde nsaba bannabuyukwe bajje balabire ddala kye bayita ki vocational skilling kyeki ku ssomero lino. Mukiteekesa mu nkola. Tukiteekesa mu nkola, si kubyogera bwogezi. Abaana balima. Balunda. Tuyina ente, by the way, ziri side zeno waggulu. Tuyina ente, tuyina embuzi 30, tulina endiga 8, tulina enkoko. Byonna abaana be bakola ki? Be babikwasaganya. So awo waliwo kiyumba kya mbuzi ziri omwo. Then era ennyumba gye bazimba y'ey'omulaalo. So ebintu byaffe byonna bigenda kubeera wano. Nkoko, mbuzi, ndiga, nte, byonna bigenda kudda wano. Omwana ayagala kuyiga poultry wano. Farming wano. Animal simanyazi byonna bigenda kubanga bikola ki? Animal azibandule. So mbadde nsaba abazadde abakyalina abaana baabwe nga baagala babangula mu nsoma eno eyaffe ey'enjawulo bandibadde badduka bunnambiro. Omuntu osobola mulagirira otya mu bufunze okutuuka ku institute ng'eno? Kati omuntu ng'avudde e Kampala, oluguudo lw'e Kampala, tuuka e Lugazi ku roundabout, waliwo ekkubo eridda e Buyukwe.
ekyo kyettaka ekyo ekyettaka kidda n'ekiyindi ono tambula bwotyo ndowooza ziringa mayiro 8 okuva e Lugazi paka ka trading center bakayita Kabaka Njagala era ojja sangawo signpost yafa weri ojje ku kikubo ekijja e Kabanga Monde ndowooza nga kilomita emu okuva wali oba otuuse ku ssomero lyaffe in case ng'ayagala kuteekamu akasimu nga bimugasiza agakubira akasimu n'ennamba z'essimu ezikulira okumpi awo ozitusomereko okwo namba z'essimu kambaweeyo okwo ku zino zemuyinza okukozesa ez'essomero onfunirayoko ne ku zino eziri ku mukutu mukwanira wala n'abannyinaze ne baganda bange abali e Bunaayira omusoga akoba abali enda wa Uganda abasobola okubafuna ku WhatsApp ne bagezaako okulaba nga bakonectinga abaana baabwe ne bajja kakati tuyina 0742 072 94 94 79 79 76 76 ne tuba ne 0785 085 84 84 57 57 24 24 ezibeerako 24/7 ne ku WhatsApp kweziri zibeerako 24/7 zibaako amazzi kiriya amazzi buli wamu waliwo taapu buli wamu wajjudde mazzi tulina enzizi nga 5 wano ku ssomero kuno amazzi fe abaageesimira era ne tugeetambuliza so kiba kitegeeza nti tewali bugenda kukyogambe nti ate gagize muli mu bbula lyabo wamanengera kali kakali kano kaakano wano ate ekiraffe kati omulenzi njagala nnyo abaana abalina ebitone kuyimba kusamba kapiira kubaka ffe mutulowoozaako tetulina kyetugoba kubanga era lwakuba tetufulidde mukisa kumalayo waggulu eri waliyo ekisaawe ekyokutendekerwamu ebitone so ow'ekitone yenna tukwaniriza yonna gy'oli ojja n'otwegattako wano tukwaniriza abayimbi bajje abalina skills talent ez'enjawulo so mikwano gyange kyemmanyi director agezezaako okukulambuza ate tulina bye tugenda okukulagako side zeri we yatugambidde awali showroom otegerere ddala nti ebintu ebyogerwako biteekebwa mu nkola that's why I can recommend you okujja wano bagambye ebisale ebya boarding ebyadde watugambyeko ebyadde emitwalo 4 then boarding emitwalo 8 oba omaze okwewangulira ekifo wano tambuza akavidiyo kano kabe kugakatuukako oleete omwana ano tugendagendako eri wansi ku showroom then tukuddire tukusiibule kale bwatulaba tutuuse ku showroom yaffe Mr. Director njagala otandikirawo abakulu obanywerere kaakati nga bwe mbadde mbagambye nti ewaffe tukkiririza mu bintu bya mikono bintu by'omutwe so waliwo abantu abayinza obutasobola kwambuka ku ssomero eyo mu makolero gaffe twazimbyewo ekizimbe kino ekipya nga tugenda gikozesa nga showroom y'ebintu byaffe bye tukola mu workshops ezo nga bibeera wano nga bigenda beeranga wano ayagala obikubako ebirozo okugula okulabako bye tukolera eyo nga jjabuzi wano eno room esooka egenda kuba yabya bano abookya fabrication aba welding bagenda kuba nga balina showroom yaabwe yeeno ey'abebyuma eno room eddako yey'abatunzi batunzi bagenda beera wano abatunga uniforms ezo engoye ez'enjawulo eno room yaabwe then eno room eddako ejja kuba ab'emmere ab'emmere nga boolesiza wano otulina so n'abalala abana babagadde okuva mu byalo eyo matawuni eyo okujja okulya kamere bajja kuba wano wennyini kabanga nefokaso efe kusala tuli tuti so kakati eno room esooka ab'enviiri yagala kusala nviiri yagala kuluka mutwe bulungi nnyo
oyagala kukola facial byonna bigenda beera mu luno lwomu. So kakati emabega waabyo batuuta nga bwe bali nti banjawulo bonna twabafuniddeko ki we basobola okwebaka ebisulo. Ate mbusimanye enkuba yatonye leero sisobodde bajja kuba wano. Zino rooms ezaabwe zino ezakwebakamu era nga bwe zigira nti ow'enviiri wano nti ow'ebyemmere wano kati nti ono wa byakutunga wano aba fabrication we wano. Then eno wansi kakati eno wansi bebo batuuta baffe abakugu be babeera mu zino rooms zino. Abeeri waggulu abayigiriza abaana okukola biri eri be baba nga abasomesa babeera mu zino ennyumba. Toyinaayo kuba emirimu emirimu era abaagala emirimu musobola okujja naye njagala nnyo omuntu ajje ng'alina ky'asobola okukola ky'asobola okugatta ku baana baffe. ako nako kaba kakulu. So zino ze roomu zaabwe. Eriwe batalabye ate maaso yatugambye buli kyolaba wano era geeti zino nga bwe muziraba ebyuma era nga mubiraba bino baana baffe bakoze ebintu bino. Tetubigula kuva walala baana be babikola n'abasomesa. Kale gwatulaba ndooza tumuwadde ono namugamba ajja asome yagaana n'agamba amanyi nnyo kati nenge ne ŋŋamba kayongere obukugu bwe abutulagire wano. Taata oli otya ubeerawa? Mbeera Bweyogerezi naye nasenguse kati saawa zino ndi mukono. Bagamba osome n'ogaana alijawulire kalaayi. Kiki ky'osinga okwagala Mbuyuku? Mbuyukwe essomero lino ddungi nnyo lisomesezza abaana nabo bayize ebintu nga bino era nange nali njagala kubeegattako naye bansanga nga mmaliriza okusoma. Oidi olusoga? Ndi Oidi bulungi. Tukobe munku. Abasoga bonna bonna mbalamwisa abali eyo naye najje mutubona tulina eno essomero Levitt Academy lisomesa bulungi emisomo egy'emitwe n'okusoma kwene amagezi ag'oluzungu. Musaako omukali. Omukaire wange omukali. Kalo giro kyaba papa. So master ndoza tubasivule abakulu abagala okumanya ebisingawo basobola okujja nawo kennyini bakola kino ne babyerambulira. So guys, master basivule bakagamba ko batika bannabuyukwe nsanyusa nnyo okufuna omukisa guno okukumpulirako nga njogerako nammwe nga mbanjulira essomero eppya essomero eriteekesa mu nkola biki bye lisomesa. Bannaye mwenna abali eyo mwanguwe mujje mutwegatteko ebifo bikyaliwo admissions weeziri bannaye mujje muzijjuze tukole ki tutambulire wamu. Ssente ziri affordable era nga omuntu ayagala okubaako n'okwogeramu okwenjawulo naffe bannaye teweesibireeyo jangu ondabe tulabe nga tukola ki tusobola okutambulira wamu. Neeyanziza nnyo neeyanzege nyaffe Buyukwe akuddira mu luyimba tatera luwoomya wattu bajjajjaffe baalugera Nazzikuno nti naazina obulungi ava mu ddiiro. Kkiriza nkwebaze gwe atutegedde agatawunyiza vvumba okuva gye twatandikidde ne kaakano Namugereka Ddunda akutukuumire ku lwa Katonda n'ensi yaffe Uganda. Bye bye.